Ovulo je yangu wanayo na kaboda jangu ne ovulo ne ya wali tewera lekini yangu olwaleero sigenda kukola sisobola kukola kubanga kasasira gadde omulyango kitataganyisa emirimu gyange kuba nange nakedde ku makya nasise ne puroguramu nga nina okugenda okukola emirimu gy'abantu so n'olwekyo nze nsaba kawo wa disitulikiti ayingire mu nsonga eno abakozi bano bafune ssente zaabwe batugirewo kasasiro kubanga ffe mu urban areas kasasiro ye first priority. Bw'otasoosowaza kasasiro ekibuga kiba kikulemye. Ekyamazima waliwo ensobi eyakoleddwa abakwatibwako naddala nga tawunikira kannoomuwanika obusente obutono bwe twafunyeeyo bandibadde basoose kusasula abakozi bayola kasasiro. Abaana abo be mulaba basula mu nnyumba mpangise balya mmere engule bayina famire be balabirira baweerera abaana essaawa eno n'abamu babagobye mu mayumba naye ng'ekyamazima tebafunye mukisa kufuna ssente zaabwe mu budde ate n'ezirabisewo nazo tezibaweereddwa. Batandika luli okwekalakaasa nga ngenda mbawooyawooya mbeegayirira mbawooyawooya naye baatuuse ne balemererwa. Era mbasaba babeere bagumiikiriza naye nga nkubira omulanga kawo wa disitulikiti ensonga yaffe eno nno nnene nnyo alina okugiyingiramu. Empozi nze nga mmeeya wa Kyazanga ekyamazima n'abantu bennyini ne gavumenti bakimanyi nti si buvunaanyizibwa bwange kusasula misaala gy'abakozi. Obuvunaanyizibwa obusasula abakozi gavumenti ebuwa tawunikiraka ya counting officer n'omuwanika. Naye okuva lwe twatandika ebintu bino abantu nga beemulugunya nga beekalakaasa okuva olwo beebulankanyiza ne ku mirimu wiiki namba sibalabako. Oluusi twalibadde tutuula ne tusootinga ensonga eno n'okwekalakaasa we kutuukidde nga tebaliiwo. Abo abaana beekalakaasa baagala ssente zaabwe ate nga kituufu ba abaana babanja ssente zaabwe kubanga tuvudde mabega bambi nga tuwooyawooya mugumiikirize naye nga tebafunanga miitingi yonna ne accounting officer okubagumya. Kakati ndowooza nabo kyabasuseeko ne baleeta kasasiro ku mulyango wano. Naye tulina obulumi ng'abakulembeze kubanga ssente obuyinza gavumenti yabutuggyako. Singa ssente tuzeesoolooleza ekyo tekibeeranga wano mu Kyazanga Town Council sirabangako bantu baleeta kasasiro ku mulyango kubanga kasasiro kintu ekisookebwako okuva edda n'edda tuyola kasasiro buli lwakuna n'olwomukaaga naye kati tumala emyezi nga tutuyodde kasasiro kubanga abaana tebasasulwa. Abantu bano nabo
tukoledde ebbanga ddene tebatusasula ate bano abasajja nze abakulembera okukola mu kuyola kasasiro no mu tawuni kansi y'ekyazaani kati abasajja kaseera era babanjanze tebabanja tawuni kiraaka batuukira ku nze bagobye abaana baabwe ku masomero babagobye mu mayumba ate bwe babagoba batuukira ku nze ate nga ze nange sinza alina ssente zaabwe kati nange ne bagamba bannaye sinza alina ssente zaamu tukole ki tuteeka kasasiro tuteeke wali tulage okwemulugunya kwaffe nga nammwe weemuli muleke gamba nti nze oba nzira eri ebbali ne bampa ssente zammwe n'enzirya ekuleeta kasasiro oyo ne tumuteekawo awo nga twagala obwenkanya abasajja bafune ssente zaabwe balina obuvunaanyizibwa balina abaana basoma balina abakyala abaana balwala balina okugula emmere ewaka kuba omuntu yenna walina obuvunaanyizibwa kuno kasasiro takwatikamu si buli muntu tosobola omugamba nti jangu okole mu kasasiro najja okukolamu mumativu wakati wa manaja waffe n'abatukulembera atuyita kukola tetumujemeranga mukama waffe netujja netukola kyokka tetusasulwa tulina abaana tulina abakyala batugobye mu mayumba abaana balwala bakujjanjaba abaana ffe babagoye ku masomero tebatuwaala abensi kasasiro mulimu mubi abasinga tebagwetaaga naye twakola nga tulowooza nti kujja kutuyamba kyokka tulina ebizibu byetugusangamu baabalala bebatalaba kyokka tebatuwadde musaala gwaffe tukeera kiro ne tujja tukolerera abaana baffe naye abaana bali bubi babonaabona tibalina bibayamba olw'ensonga y'okuba tukola titusasulwa musaala kati naffe tuze olw'obutali bumativu twekalakaasa twemulugunya nti osanga tumwebaza akimu yatulyamu olukwe ne bamuwa ssente n'azirya kyekituleeseza kasasiro tumuteeke ku tawuni kanso y'ekyazanga tusobole okufuna obumativu batuwe ssente zaffe kale n'olwekyo abakulu batuyambe batulwaneko tusobole okufuna ki ssente zaffe bwe buzibu tulina obulumi bw'abaana tulina abakyala n'abamu basuze enjala abamu babagobye mu mayumba ne wenjogerera essaawa eno nyinza n'okulaba nga ngudde wansi sirina kinasuze ndidde olw'ensonga nti sirina ssente mu nyumba bangobyemu nadidde akatundubale nenkateeka mu poloti y'omuntu ngire nga nkuumirawo obulamu naye abatulaba basobola abamu batuvuma abalala ne batwenyumirizaamu ti munaye bakola kukasya kamwalina ssente naye naffe nga tulina wadde 10 era ndio diyangobye sirina wenteeka bintu mmanja ssente myezi 9 siraba wadde 10 bannaye tusaba bekikwatako gavumenti mutuyambe mututaase bikisusse abakozi ba wansi tebatubalamu magezi batwalira ddala nga kasasiro era nga bwetukola mu kasasiro batwalira ddala nga kasasiro tutandise olwobutandisi paka banatuwa ssente zaffe eno ye paati esoose genda kuzaako ate paati katandika butandisi tetujja kukowa banaleeta amagye banaleeta balakisi yaawa naye nga tujja kukola ki tukyekalakaasa paka nga batuwadde ssente zaffe twagala ssente kimala kimala twagala ssente zaffe nti tukoze twewalira okubalaga nti naffe tutegeera tukyayongereza ddala tutakola ekisinga kawo tunoonya bumativu mu bantu tuli bubi ekyali jjalibu tugenda balaga ekikulu kya byonna poliisi naye ntuyambe kubanga pezi kati gye tuzzaako ate egenda kuba y'amaanyi kuba tujja kukunga n'abataka bonna tugenda bakunga
kiraba kyetaagisa tujja kusalako n'amakubo naye poliisi etuyambe ekubirize tawunikira kakamuwanika batule sente zaffe nga tetunaba kukola kintu ekyo. Mugenda kukola mutya? Ensimbi zonna ezikuŋŋaanyizibwa mu town councils ziweerezebwa butereevu e Kampala ku disitulikiti tezirina kye zikolawo. Ekyokubiri, ensimbi za town councils disitulikiti terina wadde shilingi 10 kyeziggyako kubanga town councils ziri self accounting, zeefugira ssente zaazo. Kati si kituufu nti ssente zaabwe eza town council ekyazange town council endala ziri ku district. Ekituufu kiri nti zirwa Kampala. Parliament ya Uganda mu Public Finance Management Act ya 2010 n'ennongoosereza ezigizikolebwa yajjako abantu obuvunaanyizibwa okubeera ne ssente zaabwe mu madistrict ne mu magombolola. Kinyigiriza nnyo obuweereza. Ekizibu tekiri kasasiro yekka, tufiirwa abantu abatalina bantu baabwe ne tulema okutwala emirambo eggwanika lyawo twaliggala lyekyazanga olw'okuba ensimbi tetuba nazo. Kati emirambo gya wano tugitwala Masaka oba Lyantonde olw'okulemwa okwefuga n'okuba nga tulina essente zisobola okukola ebintu ebitandikirwako n'ebizibu ebirala bingi, naye nga solution eri emu yokka. Babaka butalowooza ku ki kye balina kuteeka mu kusoosowaza mu nnongoosereza z'amateeka ne basoosa ebyo ebiteeka ssente mu nsawo zaabwe so si ebiyamba abantu abali wansi. Leero bawe ebirala ne muwandiika birala mubisalemu mu kale kangende banange mukama abeere nammwe.